Katolwa ali mu ICU tayogera ebitundu bye by'omubiri byazikira naye abasawo babuzaabuza abaana tebababuulira kituufu. Akataago ne bamusala ekyenda ne bamulongoose omutima ne bamusala guno gu plastic gwe yalina zonna ssente. Gavumenti ya Uganda muyambe omusajja agenda kufa. Kale waba afudde mugere musasule ssente z'eddwaliro bakomyewo omulambo gwe. Siraba omuntu wa gavumenti yenna singa Katolwa aba afudde ku mulambo gwe. Wa Katolwa alina essimu ali Turkey. Bw'omukubira akababukabi agamba taata yafa bbajjo. Naye ekika bya famire ya Kato taata ayinza okuba yafa ng'eddwaliro tebababuulira kituufu ate ng'era bagenda kutwala ssente zibatayina. Olina nga ajja kuvayo agamba ebbajjo yabise Kato. Si bise Kato, amazima gali nti Kato ali wakati w'obulamu n'obufu. Twagulawo cooperative obuwumbi 10 buli butudde muganyo bunona. Anti mutandiko saving buli muntu ali mu cooperative gye nkulembera abayimbi ba promoter ba manager b'abayimbi ne ba comedian ba Anikansime bonna mutandiko saving. Kubanga twajja kola banka tulina okukola banka yaffe tukole factory zaffe tugende mu kulima tukole ne real estate. Ensonga esinga tuleeta olwaleero y'ensonga ya tweet yo gye wawandiise ng'eraga olugambo oluva ettaka nga si lugambo nze bajjo event ndi musajja mukulu mukimanyi Katolwa mukwano gwe. Katolwa kiri unconfirmed mpuliriza. Katolwa ali mu ICU tayogera ebitundu bye by'omubiri byazikira naye abasawo babuzaabuza abaana tebababuulira kituufu kyokka tewali amuyamba kubanze nfunyeyo ku buyambi ne muweerezaayo. Honorable Mpuuga agambye agenda muweerezaayo, Muhammad Nsereka agenda muweerezaayo ne Bobi Wine agambye agenda muweerezaayo. Kugamba kino tulina okulaba nga tuzaawo enkolagana nti kati newaba abadde akuvuma yavuma sale musale ne mu bintu by'okulwala n'okufa bwana baafudde kuba Kato muna tewali ansinga kwagala Katolwa. Era nze mukwano gw'omutuufu kye mbagamba nkimanyi omusajja alinga eya ate obuzibu mu ddwaliro babanja emitwalo 3 egya $. Bamusala akataago ne bamusala ekyenda ne bamulongoose omutima ne bamusala guno gu plastic gwe yalina zonna ssente. Kyokka teri muntu amuyamba. Fe abamukwatiridde n'okubira ya siini leta $10,000 n'okubira makompa ayetta tubulamu bw'okusabiriza tubekoze eki kati ze nakateekamu ova omutwalo gwa $. Ne tegulina kigukoze eki gwe kiyambye kubanga ezasookera ddala ogenda nga asimbula fe abazikola ki abazisonda ntumuwa ne kati alinga atabanko omubaka wa parliament era balinda afe bajje basonda amabugo. Gavumenti ya Uganda muyambe omusajja agenda kufa. Kale waba afudde mugere musasule ssente z'eddwaliro bakomyewo omulambo gwe tutegeere nti munamu mulina kyemukoze eki kubanga ssente muzina ssente zino zemuyambamu Kato za mubi wa musolo si zammwe nammwe. Gavumenti ebintu bye mulina okukola mujja kukuba nnyo enduulu. Siraba omuntu wa gavumenti yenna singa Katolwa aba afudde ku mulambo gwe. Nze nina obusobozi obukunga abavubuka bonna kino nkyogera nga bajjo kati ngera balaga kala yange entuufu mukimanyi bwe nkomandinga abavubuka bampuliriramu. Siraba omuntu wa gavumenti naku mulambo gwa Katolwa nga singa aba akoze eki kubanga akubye amasimu afudde andaja nalina n'ebyama bye ngenda okujjayo bwe yali afa yakola ka video babankalekteekayo abantu bakazanye simanyi bonna oba ekwetaaga nkayina yandaja nanga mwana wange ogezezzaako naye gavumenti mbi teri annyambye teri akoze eki nanga yandibaite enjagala yandinyambye nga munnansi ayina eddoboozi abadde nga ayogera n'abaki namwe abavubuka mbabuulirira bwe muno obudde okutandika okutegekera obukadde bwammwe kubanga tulina embeera tusoza okujja okwogera mu kamera naga Katolwa naye ebintu bibaawo obuvunaanyizibwa buba bungi. Sisobola kusayira muntu omusango lwaki teyeetegekera ziba nteeka za Katonda naye ate abavubuka alaba bajjo buno obudde tandika okulowooza engeri gy'ogenda okulekamu obulamu bwo. Tandika ove mu nonsense muve mu bintu by'okuvumagana muve mu bintu by'okwetyoboola muve mu bintu by'okola. Tandika kati obwongo bwonna omuvubuka ndaba ku TV kati olina tandika kusevingira famire yo. Abavubuka muli benzi oyo omukazi gw'ogenda okujja nakuula ssente zo tagenda kujjukira ng'oli ku kitanda. Omanyi kati abakazi be yeebaseeko naye terina omu ali ku kitanda. Kati bino ebikazi bibbi gwe omuvubuka alaba bajjo weesonyiwa ebikazi tebiggwayo. Leero bazadde ebikazi bagenda kubizala weesonyiwa abakazi weesonyiwa obwenzi ye source of okwonona kubanga ojja kwana omuwala era akusaba iPhone ya $5,000,000. Abakazi b'ennaku zino tebakyalina magezi ajja n'akusiga bamako nze njagala ongulya iPhone ng'okutte eri iPhone kamera 3 gye nkutte ya $7,000,000. Naye tasobola kugamba nti baby nkolera business ya $5,000,000 kangende wali ntandika omuddala gw'ennyaanya. Okuva weekend yonna social media TikTok Twitter amawulire gadde gatambula nga gabika Katolwa baani abagatambuza gatambuza amawulire. Mwana wa Katolwa alina essimu ali Turkey. Bw'omukubira akababukabi agamba taata yafa bbajjo agamba akaba bajjo taata ayinza okuba yakola ki naye abasawo tebambuulira kiki ne mugamba kale gumba ne mugumyagumya. Kati obulumi omwana bwali mu mbutegeera either kati ayinza okuba yafa obanga Katonda ajja kuzza ebyakola eki
naye ekibaluma ate biru y'eddwaliro egejja nnyo kubanga jjukira eddwaliro kyekintu n'omulambo bagusigala bagukyajinga so singa omuntu amalwaliro gano gonna mu nsi yonna omuntu bwe yandifudde nga temwandikyagizenga bantu sente nnyingi kuba jasiguli oboza mulambo kuziika muntu okukola ki naye ekika bya famire ya kato taata ayinza okuba yafa ng'eddwaliro tebababuulira kituufu ate ngera bagenda kutwala sente zibatayina ekyo ekisinza obubeeraliikiza nti taata bamulimereza mu byuma biri babiyita batya life support biki ebyo ICU ayinza okuba yafa ate ne sente nnyingi ne sente ziyandirekedde abaana okutandikirako zijja genda mu ddwaliro ate balina muntu abayamba naffe ababayamba tukomye omwana bw'oba oyogerako naye bw'agendayo mu ICU talabako taata bamukkiriza namulaba mu ICU basawo bakaba bamulimba babagamba taata simanyi akataago keekaaka simanyi ebyenda byayiika simanyi biki tebabakkiriza kukola ki Embassy ya Uganda terina kyekoze kuyamba Katolo Lwama kati embassy y'ettaka yandibadde ekola na bino byenkola ki ne kati abantu beesiga bajjo kubanga ensi yonna enoonya bajjo kubanga nze first hand ki ate ze munywa isogera bintu bya bulimba omusajja ayinza okuba yakola ki oba muki sikirinaako buki ayinanga ajja kuvayo agambe bajjo yabise kato sibise kato amazima gali nti kato ali wakati w'obulamu n'obufu ali awo oba mulamu oba mufu naye gwe manye nti embeera gyali muki nzibu ali ne biru yeeyongedde nene nnyo ate aba takyalina ssente akalulu kamwavu kale abanenewunya abantu beyagulira bodaboda erubaga abantu basolida mu luwa era gwe omuntu ku nsi andaba mu kamera wano tuweesiganga ekiyenje ky'omuntu n'okimuweesiganga mutima gwo na katondawo ti abantu b'ensi bayiwa katonga abadde n'emikwano bwe banywa enjaga n'embizi naye kati baluwa bakoma mu bbaala talina ayinza twala buvunaanyizibwa agamba nti katunoonye ku kato abadde n'emikwano gye ababaka ba parliament nga basobola okwekungawangamu ssente ne bamuyamba abadde n'emikwano gye mu gavumenti naye zonna mbwabubwa okumujjamba bino biplastic era abavubuka mbakuutira mwekuume mulye bulungi temufuna siriimu temufuna bikansa kansa ava mu ndyambi ekitegeera ate ebiseera ebisinga nti abantu abalina siriimu bafuna chances nnyingi okufuna kansa kati gwe omuvubuka okuva mu eyembera olina okwekuuma ng'oli mulamu eddakiika 5 zimala otwala obulamu bwo n'obonaabona kati gwe omuvubuka alaba bajja ku TV kati saawa zino nti ogenda n'olaba mukazi nakkuba n'ogamba kinkubi naye ng'ogenda magombe nti emagombe tebavaayo kosa akaseera kano koyina ku nsi akatono okolemu ebintu ebiri productive ebyo biwala abawala tosobola makonze twayagala abawala n'abo ba Bitex ompulira ne ba Bobi Wine abo tetulina kye twafuna kono na future yaffe bw'okula kati nga bajja obwongo otandika obuuza mu investments noga it say time I start ntandika okuinvestinga investment zo zikole nga zigenda kugasa abaana bo zigase n'abantu abalala kubanga tumanyi Katonda kyagenda kuleeta ki nkeera kibi nnyo okozesa amaanyi gage kivubuka n'ogamalira mu bintu ebitalina mugaso byotagenda kukongola gye bulaga kuba tukuze tugenda mu maaso nga tukola ki ate kibi nnyo okaddiwa mu mbeera embi waliwo embeera gy'okaddiira mu mako n'ogasinga Katonda antwala ompulira bulungi nti kibi nnyo okuweza emyaka 5 ng'okyasitwagulinga na bulamu omuvubuka ndaba kibi nnyo okuweza emyaka 4 kubanga future etandikira ku myaka 4 kibi nnyo okuweza emyaka 4 ng'okyanoonya future tenoonya future